Golacho gamba nti onenkana ate nga bweyagala kutegeka wangulu. Ogamba onenkana oyagala kutegeka gye bakolekisa. Nkolera ya Kalango nangamba nakuyita wano eno jjo ndabe n'ogaana. Kakati onneetaaga. Kati nange mukama muli ne ngamba nange kati bwe yagaana okakola nange muli mutima ne ngamba mukama nange wali ose n'omulwala. Nje n'ogamba nti singa nfa oba singa ndwalira ddala. Sina lutalo naawe. Wansabe Kalango ne kugamba katime wakano ogamba tuzija kusobola kujja. Wange era kikimu. Yabakuba mulamu ati anditulumizza nnyo kagira abeereyo mu ddwaliro. Kalango fananire ng'abaki naye mutonzi waffe yazalawo yoyo saagwe yakusimba mu maaso gwogedde. Nkimanyi omutegi. Katambuze paka katuke wa King Saha. Annayo gwana ogwo. That means ayina waasuulira ayinza okuba bano abamuwagira ayina waayawukanira nabo. Njagala mugatte nabo afune ssente ze zaayagala. Tosobola kubavuma n'obafunamu bannayuganda si basiru. Alime kulowooza nti akolera abakongo. Abakongo ndowooza busobola okulimba munnayuganda ovoole ebigendererwa bye omufune kati ogamba gweyagala mubongo okwerimba nti olw'obululu obungi bwe baasomesa bwaliwo. Ate gwe gyeyagala oteeke ekisaakaate ofune abantu mbadde nga tenateeka wangulukuku obume eyawangula ewangulukuku buzi afunawo bumeka yafunawo naye muleerera ne mugambula ati kolera ya Kalango. Wallahi omye nanjogerera bingi mbwera era gwe era bikinanjogerera bingi nga bwe ndi omunyambi nga bwe nkolagana n'abakina muga mwana nange oyina bokolagana nabo. Nkwegayiridde toyagaliza kojja wa mwana wange bulwadde. Ogamba nti onenkana ate nga bweyagala kutegeka wangulu. Ogamba onenkana oyagala kutegeka gye bakola extra. Gundi gwe ensi gitunulire n'emmeja entuufu. Ensi tebajeyita bweyisi. Nza wulira kyengeza kugamba simugambye nti nno nti wale nti obabiri mulewulira kyengeza kugamba nti kyandinyumiza nnyo singa abadde mulamu ng'atambula wali ng'ataana okugaana agaanye. Niye yagaanye era abadde taliiwo. So nenki naye nga kiruma ankubuulire mmwe baganda bange babuulira kiruma nze nkubuulira. Byogenda okukola wabiyita concert nabikola dda. Wenkugamba jangu mba ngenda ku advise ekintu kye mmanyi. Kati ate fane muzikola obukozi nali njikozeeko ne njifunamu Allah w'amaanyi. Jangu twegaidinge buno bulamu bwansi. Todda bbali kulajanireyo bagambe kabampane mbugo kabira mu bantu bakusaasire. Yandize ku bale no yaka video yayogeredde musakalabye. Just in chiwadde respect.